gye buvuddeko eggwanga li America lyassa envumbo ku bannayuganda ab'enjawulo obutaddayo kuyingira mu nsi eno wadde okolerayo omulimu gwonna. Abamu ku bannayuganda abassibwako envumbo be babaali beenyigidde mu kulya enguzi ko n'okutobola eddembe ly'obuntu nga muno mulimu bannabyabufuzi ko n'abakozi b'ebitongole ebikuumaddembe. Guno si gwe mulundi ogwali gusoose nga America n'amawanga amalala ng'ayisa ekiragiro ekikula kino n'ensi za Bulaya endala zizze zikola kye kimu ku bantu okuva amawanga amalala. Okusinziira ku mateeka embeera ekikula kino zibaawo ku mutendera gwa nsi yonna naddala mu mawanga agali mu mukago gwe gumu. Nti we tulaba ekyasinze okujja n'evaayo nga waliwo entalo ezibaluseewo oba nga waliwo okwenyiira eddembe ly'obuntu erituuseewo. UN Security Council n'evaayo n'ekola resolutions kuba n'ekola resolution nti ensi gundi oba president gundi tumutaddeko ki envumbo. Wadde guli gutyo waliwo ensonga ez'enjawulo eziviirako embeera eno nga n'enkulumu zonna yeekuusa ku bulyake oba obuli bw'enguzi. Kati waliwo ensi ezimanyikiddwa Canada, UK and USA. Ezo zimanyikiddwa singa weenyigira mu bulyake nga waliwo obujulizi obulaga nti weenyigira mu kubba ssente zibudgetingiddwa okuyamba abalwadde b'HIV abanaku nti bwe za-identifyinga nti Senyonga weekomanye n'abanene mu gavumenti oba n'abantu bonna n'obba ssente z'abantu ensi zikuteekako sanctions. Amateeka agafuga abantu okugira okugenda mu nsi endala tegasimbulizibwa mu ssemateeka wa nsi yonna oba eggwanga lyonna wabula ensonga ezo ziba zakkanyizibwako mu nsi eyo. Okugeza waliwo ensi ezikugira abantu okuyingira singa kizuulwa nti omuntu oyo yatyobola eddembe ly'obuntu oba abantu mu nsi gy'asibuka. Waliwo twabeera ne protest wano nnyingi ennyo ng'abantu beegugunga olw'obutabeera bumativu na services za gavumenti. Kati eddembe ly'obuntu olinyirira otya singa poliisi tugambe evaayo n'etandika okukuba abantu abo under the law tebasitolina bakola ki bakuba muvaayo ne mukuba abantu abo obubi ennyo. Kati ensi ezi responsible ne ziraba ensi zino zitera okuba nga zituwa obuyambi kati nga olaba America ne ziraba nti mulimu kuyinyira mu ddembe lyabo ki lyabuntu bavaayo oyo akulidde ekikolwa ekyo bamuteekako envumbo. Obubbi, okutta n'obutemu bw'ebika eby'enjawulo singa omuntu mu byafaayo bye mubaamu ebikolwa ng'ebyo ensi nnyingi ezimugana okuyisaayo ekigere newankubadde okolagana n'omuntu yenna mu nsi eyo. Singa waliwo oyo omuntu gwe tumanyi nti tumukakasa oba bamukakasa bo nti yenyigira mu kutta abantu bwe bati ne bwe bati balina mateeka gaabwe balina right okumugaana okuyingira mu nsi yaabwe okumuteekawo ng'ekyokulabirako eri abalala nti ekikolwa ekyo kikyamu. Ng'ogyeko abantu ssekinnoomu envumbo zikola ne ku mawanga n'amawanga okugeza singa eggwanga erimu liwagira eddala nga waliwo okulwanagana oba enjawukana ezigenda mu maaso. Bwe bakizuula nti okolagana n'abalabe baabwe bakugaanye okoze eki ogaanye bakola ki bakuteekako sanctions kumaga nti omanyi togenda kuddamu kutradinga naffe katugera tugambe ensi togenda kuddamu kutradinga naffe togenda kukola bwoti ne bwoti officials bantu bagobye mu nsi yaffe tebakola ki tebaddamu kuyingira nsi yaffe. Era singa wabaawo munnansi akolagana n'eggwanga eriri mu mbiranye n'eddala munnansi oyo asobola okuteekebwako envumbo sinakindi okugobwa mu nsi mw'aba asinziira. Money laundering nti oba mu Luganda kyekitya nti nayo erina sanctions zekola ki zeereetawo singa bakuzuula nti okukusa ssente okusponsalinga baterrorists okusponsalinga entalo okulumba eggwanga lyaffe. Amateeka ekikula kino gakola nnyo mu mawanga agaakula edda so nga wano mu Africa gamba nga Uganda si mangu gakuteekebwa mu nkola olw'obwavu anti si kyangu kussa nvumbo ku munnansi oba eggwanga lyonna ate lituvujjirira mu bwetaavu bwonna. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.